Tukungana wano emisana lya leero essaawa zino ziweze kumpi 8 nga eggwanga linakuwadde olw'okuliziyiza okwogera ku nsonga y'obukulembeze ne transition ya Uganda bweteekeddwa okuba tusobole okwewonya ebizibu ebiyinza okugwira eggwanga lino. Tukuŋŋaanye essaawa zino 8 nga bannaffe abakulembeze abaakwata ekkalaamu ne bawandiikira bannaabwe banna UID ne bapaatina bannaabwe Mwami Lulume Honorable Dr. Bayiga, Mwami Honorable Michael Mabike n'abalala nga bali mu kafubo ne police olw'okuba yabayise nga naye esobeddwa enneeyisa ya minisita wa gavumenti gwe bayita Norbert Mao. Akafubo ke bayingidde essaawa 3 n'ekitundu okutuuka kaakati tekannaba kubanga nabo bali mbusoberwa be bakkiriza nti amateeka gonna gaali gagobereddwa n'ebiragiro byabwe ebitalina mu constitution byali bigobereddwa abaali bateekateeka olukuŋŋaana lw'abo bonna abaayitako era abaatendekebwako mu Uganda Young Democrats. Enkiiko zitudde ku level eya IGP n'olukiiko lwe, ku level eya KMP n'olukiiko lwe, ku level eza wansi mu police. Enkiiko zitudde buli omu n'agamba tuli bamativu ate bwe baalaba Africana nga lwe lumu ku lukiiko ku nkiiko esatu ezaasabibwa okutandikirwako abo abalina endowooza nti tuteekwa okuteesa ku nsonga ya ensa mu bukulembeze, standards z'obukulembeze n'ekitiibwa kyo obukulembeze n'okukulembera eggwanga. Enkiiko ezo 3 olumu lwali lwa Africana lwaggwa era lwaggwa mirembe newandibadde ng'era omuntu y'omu Mwami Norbert Mao ne bawololebe bagezaako nnyo okulaba nti olukiiko olwo balutaataaganya era ng'agamba kimu bwe mba nga ndi minisita mu gavumenti eno siyinza kumalibwamu kitiibwa okulaba nti waliwo n'abambadde green n'abalowooza nti nga bademocrats nga batudde wali nga nze sikimanyiiko. Ensi yamubuuza Mwami Mao abaayitako mu UID, abali mu NRM, abali mu UPC, abali mu DP, abali mu JEMA, abali mu NID, abali mu ANT, abali mu NUP, si gwe obafuga obagaana otya? Katugambe gwe Headmaster w'Ebuddo olwaleero oyinza n'okuba nga n'Ebuddo tewayitayo, gwe ogaana otya bannabuddo abaaliko Ebuddo oba baminisita oba baki okukuba olukiiko ne boogera ku nsonga ze bandyagadde okwogerako ng'abaayite. Mwami Mao ekibuuzo kyamulema era ensonga lwaki Africana yaliwo nakati kyamulemye okutuuka okuyita mu kiro n'otulo twamubuze agezaako okulaba nti ateeka buli muntu ku pressure. Byamulemye mu kabineti okubiisa kabineti eveeyo n'eddoboozi erigamba nti abo tetujja kukola ki. Byamulemye okubiisa mu ministry ye ne colleague ministries. Byamulemye okubiisa ku police headquarters ate paka lwagenze alumba abapoliisi abeerubaga n'abayiso n'abaki okubagamba nti bannange nsaba munyambe kino tekibeerawo. Kibadde kyakwenyamira nti okulaba nga ku ssaawa envanyuma abantu obwesedde n'obwesedde bajja mu big tent event nga bwe mubalabye n'abamu bwe mutasobodde kulaba kubanga already entiisa ebadde eteekeddwawo ne bagenda ne ku mikutu nga bagamba guno mukolo tetugukkiriza naye nga ate ebiwandiiko enteesaganya n'enkola eya poliisi n'ebitongole ebirala byo biraga kiki? Biraga kirala. Basebo ne bannyabo twagala kubagamba Mwami Norbert Mao bw'aba ayagala kwogera ku nsonga ze naddala ez'ebiragaano bye byakola ekiro
ne mwami Museveni kulwa DP mbu ebyasobola byogererako mu kibiina kyakulembera era ku level yaabwe ng'abakulembeze kuba n'abantu babazira. Naye bw'aba ayagala twogere ku nsonga ya transition, bw'aba ayagala twogere ku nsonga y'omutindo gw'obukulembeze ogusse, UID, Union of the UID Alumni Platform, kyekifo aw'okugenda. Tasaana kukidduka. Bw'aba akyagamba nti akyali naye memba kuba brain power, nga tasse nnyo nga kati bwasse mu nnaku zino akomewo eri ba brain power banne tuteese ensonga zino. Jajja okusanga mwami Kabuleeta gwabadde takyasobola kwogera naye, jajja okusanga mwami John Ken Lukyams, jajja okusanga mwami Kiza Besigye, jajja okusanga Nandala, jajja okusanga omuntu omulala yenna, jajja okusanga abakulembeze abanuupu abayinensa abandyagadde tuteese ku kino. Naye bw'abanga ayagala kubanga yo foramu y'abavubi yagirimu era asobola okwogera ebibye n'abavubi nga bwakola ki, tewali amuganye kumukuba ku mukono. Naye ku kino tugenda kulwana okulaba nti eggwanga lifuna debate eno mu mbeera zonna, era Masaka nga 22 February tugenda. Naye na guno bannaffe gwe basse mu lugezigezi kati kuba ziri nsaawa 8:30 gwe basse mu lugezigezi tugenda kulaba nti guddamu. Ekirumye ke kasente k'abantu mubadde mulaba cards ezibadde zigenda ng'abantu batoola omutwalo, emitwalo 2,500 akasente kabe omukolo guno gusobola okubeerawo. Ate mulabye ku popopo tebakoze butindo gwa bukulembeze gwokka, naye olabye standard ze babadde basitudde big tent ng'ogituukamu ebyuma standard ebadde waggulu, woteri we batadde munda tebaagala abataataaganya, si byakuwogana hula balo gutera okuba naye, baagala bateese nga n'empiso bwegwa Munnayuganda awulira nti nteesa ku nsonga zange, era gwe mutindo gwe tugenda okukola. Bannaffe mbadde nkyali wano abava ku police already nabo batutuuseeko, naye ng'ensonga zeezo, era mukulu Kabuleeta olumala bagenda tuwa briefing kiki kye bajje mu engagement eya police, kuba abo bakulembeze ba tiimu yaffe nene ebadde engaginga ne police n'ebitongole ebirala. Sebo tubaaniriza Dr. Lulume Bayiga wamu ne Honorable Michael Mabike ne omukungu Kamya Kasozi abasobodde okuba nti mutukiikirira ku saidi eri, si mwekka n'abalala bemuleseeyo mu kkubo. Basebo ne banyabo mu Luganda mu bufunze ensonga eno nkulu ey'okulaba ntuddamu okukuŋŋaanya obukulembeze obw'omutindo, ensonga eno nkulu okulanga tukuŋŋaanya bannaffe aba UID nga be bakulembedde yonna gye bali nga bwe tubabuulidde kuno neewala okulaba nti ensonga eno tugitwala mu maaso. Kati olw'okuba tulina n'agookya nga gavuira ddala ku bakulu abadde bayinga eginsi nga mwami Lubowa bw'abategeezezza ne mwami Kabuleeta nti aba ne bayinga eginga kuva ssaawa 3 ku mukolo ogwayisibwa edda, naye ne batuuka saa 8 nga tebannaba kubabuulira nti kino kye kyagenza obi, naye bwe bagamba sore nsuubira nti bagenda tuwa amawulire agookya ku nsonga eyo. Mukulu Kabuleeta bwe mbasibisa malayizinze byonna bye maze nga ayinza n'okuba nga ye ebibye kubanga mao si ze institution za Uganda, oteekwa kubanga omutindo gw'obukulembeze ogussiza ku kivubi okutuuka okubeera ng'olowooza nti waliyo omuntu omu asobola okujja nawe overturning institution kyekoze eki kyegambye. Naye bw'abanga y'omu ku abo tumugamba ajje mu foramu eno eya Union of the UID Alumni mu platform eno gyagenda okusisinkanya ba brain power banne. So government erina okwesotinga. Tosobola kugamba nti at ministerial levels, at police levels, security levels yonna muteesezza ne mukkaanya nti bwe mugenda kuteesa ku nsonga zo mu bifo nga Africana, mu bifo nga popopo, nojja ate bono obagaana ku ssaawa envanyuma nga bakoze buli kimu kyoyagala, naye ate ng'okkiriza abalala bagenda mbisegguusi ababeereeyo gy'ogamba gye bayiira ennyaanya n'ebirala, bono bakkiriza batambule nga bwe baagadde, oba babayise stand by generator oba bayise biki, naye ng'ate bano abantu balamu abakulembeze abalaze nti bali civil, bantu balamu, bali civilized, tobakkiriza kugenda mu maaso n'okwogera ku kigambo ky'eggwanga lidawa mu transition eno.
n'omutindo gw'obukulembeze naye katuwulirize bannaffe abadde engage n'abakulu. Obadde olina kyoyagala nziremu kimu kyokka sooka okiddemu. Ekiriwo kiri nti waliwo abantu abamu oluusi ababaddemu mu opposition nga tulowooza aba opposition naye ne bagenda ne bafuuka fake opposition. Kati ate abo abafuuka fake be basindikanga advance party okujja okulumba real opposition. Olutalo lusooke lubumbujjaawo nga temunatuuka ku muntu yennyini gwe mwagala okulwanyisa. Kati be bano naye ng'ate kyetulabye leero ku popupo ne kyetwalaba ku Africana ne capacity eya alumni Uganda Young Democrats kiri nti abantu balina ennyunta y'ebyobufuzi, balina ennyunta y'okulaba nti eggwanga ligenda mu maaso, bamanyi nti tuli mu kiseera kya transition. Nayogedde wano neŋŋaani nawe nagenda eyo ng'ali ku campaign ne banga wakitoleka musajja n'afuga ne mugamba nti ne bw'aba kitaawo ng'alinga oyo bw'afaanana yenna akaddi aweddemu muba muteesa ani agenda okuddukanya bizinesi ya family. Naye kati mmwe muli basiru ba kika ki eggwanga lyonna oddireka ng'omuntu omulaba agenda. Ne bw'aba taatawo ng'omwagala nnyo yakkuza okugamba waayo omusajja agenda, tulina okuba kati nga tutandise okwogera owawaawo family business oba ebyobusika bigenda kuddukanyizibwa bitya ng'agenze. Kakati kye tukola wano tukimanyi nti transition egenda kujja ate egenda kubeerawo. Ate egenda kubeera transition abantu ba Uganda gye baagala gye beenyumirizaamu. Kati ate tegenda kubeeramu bloodline ya Museveni musaayi gwe nti asazeewo kino. So kaakati kino kye tukola kiriwo okumalawo nnyonta eyo abantu gy'olaba abajja ku Africana ne bajja ababaddewo n'okutuusa kati abamu bakyaliwo ne bategedde nti omukolo tegenda mu maaso era basigadde we bali enkuba ne bakubira nawo olw'ennyonta eyo gye balina. Kati ekyo kyo bwabeerawo demand ekyo tukimanyi demand bwebeerawo walina okubeerawo supply. Kati Uganda Young Democrats alumni bo bali okuleeta supply. Abantu baabo buli omu ayogere kyayogera, abantu beeronderemu omukulembeze. Oli ayogedde teri muntu yenna gwe bagaana okusinziira ku kya Honorable Sam Mukakukyaga. Gwe jangu ne mujangu yogera, buli omu ayogere ebibe, tulayo ye tujjamu, tulabye ani gwe tugenda naye, tugende n'oyo. So kakati ekyo kye kiriwo ate ennyonja tegenda kumalibwawo na bino simanyi poliisi biki ennyonja egenda kusigala nga weeri. Ate awali supply awali gundi demand walina okubeerawo supply. So kati byebyo UID alumni byeriko mwebali nnyo okulisaayo mwenna ababadde ku venue. Nze navudde Kigali okujja okwetaba ku mikolo gino kubanga nabaddeyo n'emizannyo gya Parliament. Nafunye amasimu okuva ewa DPC owa Old Kampala okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro nga antegeeza nga omukolo bwe gutagenda kubeerawo, era nentegeeza bannanga ababadde ku ground bamanye kiki ekigenda mu maaso. Bagenza okukebera ku bapoliisi abakulu ne babagamba tewaliwo kigaana mukolo okugenda mu maaso. Wayiseewo eddakiika nga 3 DPC oyo yennyini owa Old Kampala n'addamu n'ankubira n'antegeeza nti omukolo tegulina mutawaana gujja genda mu maaso. Bannange ne mbategeeza naye nga Honorable Mabikke eyabadde n'engagements ezo nabadde mmanyi bulungi nnyo baali nabo era nga tebalaba nsonga lwaki omukolo guyimirira. Bwe zaaweza essaawa nga 12 omukulu n'addamu n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti ate waliwo oda endala, omukolo tegujja kubaawo. Ne mubuuza baani aboogedde ebyo, tugenda ku police headquarters. Ne ntegeeza bannange mugende ku police headquarters kubanga nabadde sinaba kutuuka Kampala. Bwe ntuuse Kampala ku ssaawa nga 12 n'ekitundu n'addamu n'ankubira essimu ng'olwo Honorable Mabikke abengeegi nze nate era nga bamutegeezeza nti tewali mutawaana era ne bayisa communication empya nti omukolo gugende mu maaso.
DPC naddamu nankubira essimu nangamba kakati we are good to go in his own words. Era nange naye nembategeeza we are good to go. Era nankakasa tibagenda tuwa obukuumi ku venue. Waiseewo eddakiika nga 3 omukulu Mabike nankubira essimu nantegeeza nti alumni bazze ku Popo naye police eri deployed. Kubira omusajja oyo bwedda akubira omubuuze ki ekigenda mu maaso ne mukubira nangamba waliwo ekikyuseemukko kivudde ku headquarter waggulu. Ani gwe tuba tucontactinga mwe mugende ku headquarter mwabo bwe mbadde mwengeejinga. Eyo police kye tudirinze nayo olunaku olwaleero. Njagala okusaasira bannange ababadde ku ground n'okulinda okukandalira okwenkanidde awo. Naye tusobodde okwengeejinga abakulu bano bekikwatako era nabo bennyini nga beewuunya confusion gyeva. IGP talina mutawaana na mukolo era confusion eno emukoze bubi nagamba nti nze mbivuddemu. Abalala nabo Honorable Mabike yatuula nabo n'ebiwandiiko tubirina ng'era bamanyi bulungi twasobola okukola omukolo ku Hotel Africana ne gubeera successful newabulawo n'emiroboli naye ng'ate beewuunya uncoordinated movement of troops gye ziva. Kale no mu ngeri eyo basazeewo okubeera n'olukiiko olw'okwezza emitima bo bennyini bategeere confusion we yakoze eki we yavudde. Kyendowooza betwogedde nabo si bakuusa kubanga oyogera n'omuntu psychologically n'omanya nti kyayogera kimuva ku mutima naye bimusobedde. N'olwekyo baagala okweyonja. Tulina ekiwandiiko kye twagala okubawa era bakirindiridde basobole okukidiscussingira wamu n'ebyo bibagenda okudiscussinga. Naye mu nsonga ezimu ku ezo babadde batuwuliriza tubategeezezza nti cost etegese omukolo ogwo ne infrastructure yonna nga bwe mugirabye bakikubemu tooki. Tewaliwo omuntu mulala agenda kugyebagajja kubanga omukolo gwe twategese nga bagukkiriza bulungi tegubaddeewo ate nga bo bennyini be bakazaala bulwa. Banoonye ensimbi ezizaawo omukolo ogwo. Ekyokubiri bwe wabeera nga waliwo omu ku bo oba ababiri oba abasatu abaleeta confusion mu police force babaŋŋange nga bakozesa n'ebiwandiiko eby'amateeka bye tugenda okubawa kubanga tukizudde nti ebintu ebimu ku ebyo oluusi kwe basinziira okukola action baba tebategeezeddwa bulungi anti ndi mugezi nga mubuulire. Naye ffe kye tuvuddeyo nakyo kiri ekintu kimu. Waliwo omuntu omu ali awo mu State House e Nakasero ayinza okuba nga asula n'entebe oluusi n'awalala gye tutamanyi ateeka okubeera nga akozesezza ekifo kye okwawuulayawuula mu poliisi ebeeremu abakkiriziganya naye n'abatakkiriziganya naye abafugiraawo nga buli omu byayogera bikontana n'ebya munne. Kubanga amawulire obwedda nze genfuna gabadde tegava wa DPC butereevu yabadde awa amawulire agalina gye gavudde. Eyo gye gavudde yeva confusion era nga confusion esinziira ku mawulire oba centers ezitali center emu nga bamwe babuulira kino abalala ne babuulira kirala naye gye kiggwera ye DPC n'asobola okukubuulira kino mu dakiika 3 n'akubuulira kirala naye musaasidde siyinza gumusalira ng'omuntu
kubanga waliwo above ku guno omulundi gwe tulabira ddala obviously ndi gyali obwedda amwogeza ennimi era singa mbadde naye nandimbuuziza ayasame ng'ekigendererwa kulaba nnimi mmeka zaalina mu kamwa olwogera ebituufu n'olwogera ebitali bituufu ne poliisi nayo yeetaaga okutunuulira abo abavaamu ebirowoozo bino ani ayogera ebituufu n'atayogera bituufu naye omuntu omu abataataaganya abajja ku mulamwa command eva waggulu mu State House eyo yeri abantu abatya UID alumunayi kubanga bamanyi nti tusaasaanidde eggwanga lyonna n'enkulungo y'ensi bamanyi nti mwe tuli mu poliisi mwe tuli mu ame mwe tuli mu ISO mwe tuli mu NRM mwe tuli mu NUP mwe tuli mu DP na wano we tuli eyo kye batya n'ekyo tekigenda kutujja ku mulamwa bano kavuna babeera nga basobodde okusisinkana ne bakola ku nsonga zino tujja kuorganizinga omukolo omulala kubanga bw'obanga olinnye ku mutwe gw'omusota ate tojjaako kigere kubanga bw'ojjako ekigere gusumatuka ate ne gujja ne gukubojja tugenda kukozesa space bannaffe abalala gye bakozesezza tulaba MK akozesa space okusobola okuaccessinga abantu NRM ekozesa space okusobola okuaccessinga abantu NUP ekozesa space okuaccessinga abantu n'okubategeeza plani era n'ebibiina ebirala ANT tugiraba mu field open spaces tewaliwo ngeri ki gye tugenda kussa mukono nga the alumni of the Uganda Young Democracy egenda kulinnyibwa ku mutwe ekyo haramu haramaini tetujja kikkiriza ekigenze maaso amazima tuvudde ku poliisi nga naffe poliisi tugikwatibwa ekisa baofisa ba poliisi ate nga bebo ku ntikko naffe tubakwatiddwa ekisa olunaku lwaleero because nga bababuulidde twawandika bulungi ebbaluwa ne tusaba emikolo esatu omukolo gwa Africana gwe mwajjako abasinga omukolo guno ogwa Popopo n'omukolo ogenda okuddako e Masaka era ne tuyitibwa mu meeting yali nene ennyo awo ku CPS omwali mu buli kikonge kya poliisi ne batutegeeza lunye nti tebalina mutawaana n'omulundi n'ogumu ku byeteekateeka era ne batuwa ne condition nti abanange temususa sawa yemu ne tugamba ye temususa kino nti ye ebintu bibeere munda nti ye era ebesisi eyo mwe twagendera ku African kaakano ng'omukulu wababulidde omukolo guno ogwa Papa Paulo gubaddemu ebyewunyisa bingi kubanga ndoza tufunye communication za mirundi nga 6 zenakede ku poliisi saa 12 mukulu we yambulidde ne ngamba kiki ekigenda maaso ku poliisi ye kiro by the twavudde ku poliisi saa 6 awo ku CPS era bakulu bangi bazze ne bagamba ati mutawanaki omukolo genda maaso ekitwakisalawo twakisalawo mugende maaso era ne bakommunicating na DPC abadde akommunicating n'omukulu ono because we are co-conveners ku bbaluwa ebyatukire saa 8 ez'ekiro nga bikyuse ebyatukire saa 12 ez'ekiro oyinza okumakya nga bikyuse emu bikyuse paka nebikyukidde ddala ku saa 2 n'olwekyo tuvudde ku headquarter nga nabo abakulu bennyini abavunaanyizibwa ku nsonga za poliisi amagezi gakoze ki gabeesibye
era omukulu omwe agambye naye bannange eno uncoordinated troop movement elikoma D. Police nga police ena elements entuufu era zikola ekituufu naye ate waliwo abalala batono nnyo ab'olubatu bwe bakozesa okulaba nga ate bandamayininga embeera eyali badde eyongera kugumya obutebenkevu. Bino birimu omukono munene, birimu omukono ogwa above. Naye kituwa essanyu okuba nti tutangazizza ate abongedde okuyiga tekisokera ddala alumni eya UID tekitegeeza DP. Era alumni eya UID erina bammemba abali mu bibiina ebyenjawulo abagendedda mu bibiina ebyenjawulo era tewali kibiina kimu kiyinza kubatwalako buvunaanyizibwa. Bali mu FDC, bali mu NRM, bali mu DP, bali mu NUP, bali mu buli kibiina kyekisoka ddala. Ekyo kitegerekeze bulungi. Ekyokubiri ekitegerekeze obulungi nti nabino ebibalwa ebibadde biyitiŋŋana nga biba simanya wa dokitaani simanya dokitaani bivuddeyo ne constitution y'ekibiina ekyo evuddeyo nga temuli kigambo kye bayita UID. Ekyokuna ekivuddeyo nti waliwo baalumni nga naffe tetumanyi mu 2008 abagenda mu electoral commission ne bariservinga UID. N'olwekyo tewali muntu yenna ayinza okuclaiminga nti eno UID ki ye ensonga zonna zivuddeyo bulungi era nezongera okugumya position. Bamusibira mu bwa bonna abalowooza nti tetujja kugenda mu maaso naye kino kye tukola beerimbye. Daktari abagambye nti esasagge gyeri tugireseeyo y'amaanyi actually ne batugamba engeri muli bana ba civilian bambi mutuyambe mutuleke mukatoni. Ffe tuyise meeting yaffe tutegeere muntu ki era tutegeere ani akoze embeera efaanana bwetyo. Naye omuntu oyo yenayina abadde awa ebiragiro ebyo abadde alina omuntu omukulu ennyo gwa coordinatinga naye era oza gwatiisa ki amaaso. Nolwekyo twagala okubagumya mwenna kino guno si gwe gusoose ne bwe twali tuteekateeka union ndoza yali ejjinja waliwo ebintu ebifaanako bwe biti. KIKI Media.